ate nga ne bino tubijjewo kubanga wabaawo ebitasoboka kugumiikiriza. Bingi nnyo biri mu ggwanga Uganda naye okusooka byonna olwaleero njagala kwebaza sisobola buteebaza tukyali twamazeeko omwaka tutandika omupya abantu ebintu bingi bye tuyiseemu abantu ebintu bingi bye bayiseemu kale njagala kwebaza olwaleero olw'obudde ngenda kwebazaayo kategori emu yokka njagala okwebaza abantu abali mu struggle eyaddala naye nga temuli mu kamera. Yes, waliwo abantu abakola ku ground ne mu diaspora nga tebali mu kamera amanya gaabwe tegamanyiddwa naye nga bataddemu bingi. Ayiwawo omubiri okutambuza message waliwo abasponsoringa nga musponsoringa naye nga n'erinnya toyagala litegeerekeke ku ssiini toyina woyagala kukwogerako yadde okuwulizaako naye ng'oli mu byaddala ng'osula teweebasa osiiba teweebasa olwa struggle naye nga toyina woolabikira mu kamera gye muli bangi n'abamumuzo ate mbamanyi temulabika temumanyiddwa naye ate nze mbamanyi abamu ku mmwe benkolaganye nammwe mbeebaza bamikwano mwebali nnyo mwebalire ddala nga bali mu diaspora ne mu Uganda ku ground bambi mwebali nnyo mwebalire ddala. Uganda ekimanyi supervisor akulikaawo Katonda waali teeka mu kyonna ekisoboka nga byaddala olwanirire Uganda ebyaddala wallahi Uganda mama Uganda akulaba kuba buli kyokolera mama Uganda akimanyi. Tofaayo era teweemalamu amaanyi nti gw'olwana tomanyiddwa mbw ab'omu kamera mbuno be bamanyiddwa. No, kamera si kwe kulwana kwokka, okumanyibwa si kwe kulwana kwokka. Emabega w'abamu bw'olaba abamanyiddwa waliyo abatamanyiddwa naye nga be b'amaanyi. Waliwo baminisita abali emabega wange nga tojja nabbamanya ssaawa zino. Waliwo bajenera abali emabega wange nga tojja nabbamanya ssaawa zino naye nga b'amaanyi nga we batabeera ebintu bitambula. So njagala okwebaza abantu abali mu government nga muli anonymous bannayuganda abali anonymous naye nga muli mu byaddala mwebali nnyo mwebalire ddala mu Uganda ate n'ebweru wa Uganda mukama abawe omukisa. Kale waliwo bingi nnyo ebiri mu ggwanga Uganda nze nabagambye ensonga zonna ezibeera mu ggwanga oba eziba zigenda okujja oba eziriwo sizoogerako nti lwa trend nti trend eriwo njogera ebintu nga nzija mu bisenge by'amakolero ga waaka era ebintu ebimu ffe tuba tubikulembedde ekyo mukama atuwadde ekisa n'obwesigwa obwo era tusaba okubukwata bambi tutambule nga tuli credible source ya information omuntu abeerenga ekintu waba akijjaawo wabeerawo bino ebyokusaagasaagamu ebyo bibeerawo ebyo ebyagundi olabako obulabi naye togula ebyo byo bibeerawo naye ebyaddala tulina okubeera nga ffe credible gundi source kyovulaba nabadde nkubiriza bannanga ab'emitimbagano si likes si following naye credibility kintu kikulu nnyo kubanga bye tukola bisigalawo n'abaana baffe bajja bisanga n'abazzukulu n'abaana b'abaana baffe. So kale bingi nnyo ebiri mu ggwanga Uganda ebyali nabibabulidde ekigundi ggulo bye mulaba wa alien amagye gayiseewo abasajja bagambye Museveni ggulo message nabagambye ggulo abasajja bagambye waakiri okulekulira naye tebagenda kukkiriza violence ebyo. Nibagamba Museveni bwe biba biganye tubuulire tetugenda kubeera na gubondo guno nabibagambye ggulo Kayindo tafire yamugambye waakirinde kulira bakyunyiza gundi oyo ekyo kikaze kye kiringa ekisajja kigundi kyani kinalweyiso amaanyi agajja wa nalweyiso ddamulya ne Museveni ne Muhoozi abasajja babagambye waakiri tulekulira so ndaba yabagamba mbu simanyi diversion ibiki bile bitu si diversion omwana yebo yamanya nti alina amaanyi ga government nakola effujjo n'asukkawo okitegedde ngalowooza buli omu ajja kuvunama okutuusa bwe kyatuuse ku palaso naye nazza omuliro nga byaddala si diversion naye okay buli omu osobola okukivunula nga bw'okivunudde naye era gwe naye bw'obanga okireese otyo kirungi tuleme kuggwerayo mu ekyo bw'oba okireese mu ngeri eyo no problem kituufu tetukisimbako nnyo ssira tuteeke amaaso ku mupiira wali tetugwerayo mu kintu ekyo naye ng'ebyaddala kubanga babadde baagala okuliyetinga fear mu bantu naye palaso yatuyambyeko ate ne kibaddira entalo ezaffe ezimu Katonda yatulwanira entalo zaffe bingi nnyo n'ebisingakaawo mugenda biraba olumu nabagamba enkofu erina enkola bw'ogitega obutwa n'ogitega ng'okongodde kasooli etuka kasooli n'egamba omuntu ono namukoledde ki kino alyoka nkongolere ne kasooli amuleete bw'oba yagala okutega enkofu kasooli alina kusigala ku kikongolero oyo yeesobola omulya naye mbuno ogikongolere ebinyeebwa obisuse otegeko obutwa osikesiikeko tebirya kati
ensiru yebirya enkwala ebirya ali yeni bamutega kasooli omukongole ye najja n'alowooza mbuno mbwe yakongodde amwagala kye baali baagala kukufuula ekyo kubanga baazuula ekinene ekyali kisinga ky'ogenda okubeera ne bakitta kati biibyo eyo nvuddeyo baana mmwe munkozemu akatumbu nga nyombera emmere mbuno bazizizza akawunga ku kyoto nze kyekintu kyanyiizanga ngaera nze nga sibyagala ebyo ebintu ate kayidde ate ne basala endagala ate ne bakazzaako eyo nga nvuddeyo UPDF we muli nga sinagenda ku UPDF Mpuuga mumulaba azze leero n'ayogera ekiri emabega wa Mpuuga alina ekiwuggwe n'omuswalo mu bantu Mpuuga alina ekiwuggwe n'omuswalo mu bantu kati Mpuuga ayagala okuggwamu ekiwuggwe ayagala atandika okujja okwogerayogera nga atumanyiiza amaaso naffe tumumanyiiza amaaso okitegedde temukkiriza Mpuuga temukakana Mpuuga akubwe temukkiriza ayagala kuggwamu kiwuggwe alina ekiwuggwe alina omuswalo bali bamugambye gendayo Mpuuga yalese alien skin nakuba abantu mu nkuuka temuddamu kukkiriza Mpuuga kwogerera mu public mujjukira kyetwakola mayanja mukyalaba nga agirazungazunga mu Buganda guni nga bwe yali azunga okuva lwe yamanyira kabaka Mpuuga Mabike Mukaaku tebaddamu kwogera kigambo kyonna mu public nga tebannavaayo kwetonda kye bakoze mu nkuuka okukuba abantu mu nkuuka Mpuuga kimanyi yakasayininga endagalo ne alien skin yabireese abimanyi Mpuuga taddamu kuyimirira wantu wonna kwogera kigambo kyonna mu bantu nga tanneetonda kukuba abantu mu nkuuka n'okwetonda tetwagala taddamu kwogera kintu kyonna mu public temukkiriza oba kulumbe Mpuuga akubwa obucupa oba kulumbe oba mu kanisa oba wa Mpuuga akubwa obucupa mpaka nga yetonze ku kye yakoze okuleeta abayaayo ne bakuba abantu mu nkuuka eyo nvuddeyo Mpuuga Mabike Mukaaku tebaddamu kwogerera wantu wonna eyo nvuddeyo UPDF waliwo ebintu bingi nnyo nabagamba mu UPDF waliyo cracks nyingi nnyo olwaliro tugenda kwebaza Katonda olw'ebintu ebimu bye tutuuseeko wano nyina points 10 eziri strong zendeese ze tugenda okwejjukiza wano mulabe Mukama gy'atujje ne watutadde tuyinza okuba we twagala okutuuka tetunaba kutuukawo naye waliwo strongholds ze tukubye ze tutuuseeko nga Mukama tulina omwebaza olw'ebyo era bye tugenda okusomako mu kigambo kya Katonda wulira aba UPDF abantu beyongedde okubula UPDF abaana beyongedde okutoloka n'okubula n'okugenda nga government temanyi wawe balaze era olwakino babadde balina etteeka okuva edda waliwo kye bayita okukuba a wall okuteeka dormant bw'oba oyina nga weebuzaabuzizza oba n'obula ku duty ennaku 21 babala 7 days ne babala 7 days bwe baddamu ne babala 7 days endala nga bakuteeka a wall n'obwoba okomyewo bakuteeka dormant noberaawo notasasula na kusasula noberaawo nga toyina duty toyina operation toyina ki so kati kiretedde abaana olwo kunyigirizibwa okubadde ko badde balowooza mbuno babanyigiriza nnyo muwulire kigenda okujja mu UPDF mwena kyemanyi balaza yegenda okubeera briefing ku balaza mugenda kubanga mubifuna mwena batannaba kubifuna bimaze okutuuka mu orders zimaze okuweebwa wansi zibatuukeko okutuuka ku bakopolo bakopolo bagenda kubuulira abaana baabwe units ko ibiki brigade biki mwena bagenda kubanga babi bagamba okusinzira mu grouping nga bwe muli bashiftinze kivudde ku nnaku 21 kigenze ku myezi 3 due to the deserting system in is UPDF ekisusse nnyo deserting kitegeeza okutoloka nga tobagambye not retiring retiringa wabula okutoloka kwe bayita oku desertinga so duli ennaku zibadde 21 kati bakikyusiza zigenze ku myezi 3 bweweze emyezi 3 nga tebalaba ntambula zo tebakulaba kulada awo bakuteka ku wall then obadde osobola okusaba leave in case of anything oyagala genda waka waliyo obuzibu waliyo ki babadde basobola okuwa ekibali kya nnaku 14 oba bwe kiba kisuseewo kya 1 month naye kakati
gize ne bagamba omwana bwaba alina ayagala genda ko waka ayagala genda ko mu kyalo nga alina byayagala okukola bingi kubanga lulyo badde oweebwa 14 days bwe ziba tezikumaze no reporting wa RDC akuli okumpi no mubulira nashifuting ekibali ekyo nakwongerayo benna ku 7 5 2 okusinzira ku bobozi somye okusinzira ku bobola byebbo gundi boboza agadde kati orders ezigenda okufuluma bagenda kuba wanga osobola okusaba bwoba ogenda mu kyalo bakuwe 3 months consecutively ng'osobola okubeera mu leave for 3 months ekyo kino kivudde lwakuba nti abaana babula emisana n'ekiro ebyo nga nvuddeyo aba UPDF mwenna njagala okubateeka ku standby class 1 mubeere alert Jeno Erweru avudde kulada tetumulabako Jeno Erweru mbadde nyina ladda kwe mulabira ku Mpoma satellite simanyi ngezako kunoonya mu mikwesese wensobola okugira naye ku satellite ku Mpoma satellite Erweru yavuddeko okusinzira ku kuba tubadde tulina engoberera gye tumugoberera naye ayinza okuba ayina ekitali kituufu Erweru ayinza okuba nga yawambiddwa tekiri confirmed so ninze next week parliament weneddamu tulaba oba anajja mu parliament kuba mu parliament nga bwakikirira amaje tuba tulina omulaba ku parliament naye UPDF mubere standby class 1 Erweru ayinza okuba nga yaliriddwa oba yawambiddwa oba yasibiddwa oba akolaki naye Erweru tali ku ladda zaffe ku ladda yavuddeko oba bamuse I don't know oba bamusibye oba bamuwambye I don't know bwe kikolebwa bannange UPDF kye twateesa mu kimanyi kituufu Erweru tumulinako ensonga naye sibe balina omumubonereza no sibe balina ekisooka be bamutuma tukola ebyo sibe balina omumubonereza so Erweru avudde kulada Erweru lwaki tumugoberera kulada zaffe buli ssaawa tumulinako ensonga alina naye okusasula bye yalya naye tulina sooka mulwanirira so bannayuganda mwenna mukimanye sibalimbangako bye mbaleetera bibakwalaali naye Erweru olwokuba naye tumulinako ensonga tumulondera kigere ku kigere naye Erweru kulada tetumulina majambere kulada kwali bonna betugoberera kulada kwebali naye ekirala ekiri confirmed ku majambere kyentegeddeko okuva ku prison butuntumula siri eri egindi siri eri Luwero abamu ku banene be butuntumula bakonfaminga nti kituufu majambere ye yali emabega w'okuwambibwa okubuzibwawo okutokyalingibwa okukubibwa n'okuttibwa kwa Jakana Nadduli era yaliwo okuva ku day 1 ku byonna ebyatuuka ku Jakana byonna yali majambere kubanga orders ezamulabiriranga mu komera mu prison obutamulabako biki byonna byonna majambere yabiri emabega kiri confirmed abantu babadde shocked nnyo ne information gye olwa file eri gye twavumbudde gye twaleese kale buli alina kyamanya akireeta naye okuva mu mikwesese mu bitongole ebikuuma ddembe ebiri bali confirmed bambi baliyo nabo bali suffocated bamanye ebintu bingi naye batyo byogera so olwokuba tuvuddeyo byogera bijja kuvayo bingi so Jakana Nadduli yattibwa majambere kyovula bamajambere yabeerawo ne kusaawa esembayo era ekyo kye mwalaba ekyasutuka akavunvunga naawo gundi yeekolera alyoka amukuba emimwa oba Jakana ye yali yeegugumulanga naye ayagala kumuttirawo naye afiiraawo Jakana ayinza okuba nga ye yayingira mu yeekolera so kiri confirmed tekiriko kubuuza kintu kyonna majambere ye yatta Jakana Kazibwe tukyamuliko naye tumutambulirako omanyi eyo gavumenti erimu cracks mmwe mbagamba kati kino leka nsooke nkibagambe kubanga already ekibobbo kiri mu nnyumba batukozeeko ebikolobero ne bamala ne babanga nga bala bonna baba nafuya ne batukolako ebikolobero tetukyalina bwe tulwana tetukyewozaako tetukyerwanako tetulina we tuddukira ne batandika okwekolako ebikolobero bokka na bokka gwe Kazibwe awo we wakutte wawunya Kazibwe okakasa osobola okuwangula Nzeire muganda wa Museveni gwoli wamanyi okusinga Nzeire awo we wakutte wawunya ojja kakasa leka nkuweeko nekkulu wawe kyavudde okimanyi nti Nzeire balina abaana mu gavumenti okimanyi nti be balina abaana bali mu zifulenzi kigundi naye sebo Nzeire naye akasajja kamwewagamye kati
Taina wakola ki? Taina wawaaba naye bannange Kazibu ojoga. Kazibu olaja Nzeire. Naye Nzeire omumanyi okimanyi nti nyine namba ya Nzeire. Okimanyi nti njogera n'Nzeire. Ekibobbo kiri mu nnyumba. Genda okinone kiri mu nnyumba. Ennyumba ya sitaani nkekwata omuliro ennyumba ya sitaani ekutta omuliro. Nzeire olaja n'onoonya Nzeire va ku simu yange. Toddamu kuba ku simu yange Nzeire. Mukoze ebikolobero ku bantu. Bamala banyiza ne mu vomitinga. Sewadde bamaze kumumma Nambole. Nafuna obusungu obutukuvu. Nzeire bamaze mubbako ttaka. Kazi wabbe ettaka lya Nzeire omumanyi. Kale, ndwali. Ateze nyina kyegamba munnayo buli kimu okiyina. Gwe w'amaanyi gwe ayina emmundu gwe mukambwe. Ate pastor byogedde. Briefly waliwo ekintu ekyabaddewo mu mawulire sigenda genda mu mawulire g'olwaleero. Waliwo mu mawulire ebyabaddewo mu mawulire kati eri abatantegedde ne mammwe abange muntegedde gwe atantegedde yongera okuntegeera ddayo mu video zange enkadde ojja kuntegeera kakati bano abanga aba bulijjo bo bantegedde. Mu mawulire mwabaddemu ageggulo mwabaddemu okucacyanca n'okwebaza bannayuganda nga beebaza naye bannayuganda waliwo bwempulira nga njagala nfumbe epipa y'amazzi mbeeko benteeka mu mbakolokote ng'embizi nkukolokoteko eddiba nkutotambula ogende ng'oli omusajja yawona omuliro gw'ekigoogwa nga yina alinga kigodo kya kubanga bannayuganda bamu tebalina magezi bacacyankiza mbwana Maria muka Museveni Ana Maria nankabirwa naye bannange Janet ossa abantu bangi lwaki totuttira nankabirwa tomanyi nti nankabira atola ku nswazo oyo Museveni oyo Janet oyina obuzibu oyo Museveni oyo omulaba nankabirwa ali nankabirwa mu kwanga Kindazi najjayo ezikyala n'agaba enswa za Janet Ana Maria yawaaki Museveni just amukwanga Kindazi Museveni najjamu ezikyala naye Janet tosobola kutuyamba n'otuttira nankabirwa tukuwa bwa president wa Uganda. Oba oli oli musiru wagwadde ensimbu toyina magezi ekintu kye bakolera wansi w'amaaso go bwe bati nankabirwa tumulaba. Gwe Museveni basika ku kutu ne batwala gugenda okukomawo ng'enswa zigutoddeko. Nankabirwa yagambye mbu yabasaliddeko amasannyalaze. N'edaba ne bannayuganda abakuba engalo. Mumanyi ssente ze bababbye mmwe. Ate mwe mwebaze Katonda nti buli kitundu tuyinamu egundi bw'oba ina omuntu muumeme genda omubuuze babbye abantu mu nnaku enkulu batandika babba amasannyalaze babba amasannyalaze mu upgrade gye baleese y'obuntu buno simanyi bu upgrade buyaka obupya amasannyalaze bagasaze 30% kugobadde ofuna mu kayaka kali akakadde upgrade bakubye 30% bwe bamaze okuba 30% kati wanonga tuyingire nako enkulu babadde mu deficit babadde mu minus ne bateesa okubabba bino mbijja ku kitebe kya umeme akulira umeme yennyini nine namba isimu manyirinnya bwe yamaze okunkubira n'ennyumya naye nenva mu kirooto anti mwagala nnyo okutta abaana b'abantu lwaki mwaba umeme temutubuya information eno tumala kuyingira mu bisenge by'amakolo ga waka mwe bannayuganda bababbye genda gwe wenna ateeka unit ennyingi ku yakaawo munnaku enkulu obadde okimanyi nti oba okozesa units 50 units 50 zayase ennaku 3-2 zobadde okozesa omwezi bwemba nnimba byonna bye mbadde mbagamba mbalimba kati buli omuzi akatambye mabega okuvanga 17 Desemba okutuuka nga 31 Desemba bababbye 2.7 billion mu masannyalaze kubanga bategedde temugenda kubeera mu nnaku nkulu nga temuyina masannyalaze ng'oluziteekako cwe osobola otteekako endala oyombe luvannyuma naye ng'otaddeko kubanga wayisa abagenyi oyina okukola biki oyina enguliko wufe eyina okubeerako biki teepu eyina okuyimba fedda mu nnaku enkulu baateekangako nga tudduka ne mugenda ne musaba tegundi teepu engundi bannaye n'olyoka owuli olwaleero nkubuliridde mukyala kandida va kujima kusukkiridde tekagenda muga kusanga banyirira kavayo kwasa ku nkunda kwera n'ombuzi bannaye ng'awo olunaku luba luwedde ne tulyoka tulya emmere kati mwe mulina masannyalaze munako kuvanga 17 kibuzo omuntu ali bwobo ino omuntu omunene umeme gendo omubuze
baba bye 2.7 billion mu masanyalaze mu nako 10 okuva nga 17 okutuuka nga 3 mu lumu mwenna abatekako units nyingi baba bye mwenna eze nyimba zonna nze nali nzimanyi kadongo kamu wali ondabi ulira wabula mwakubye engalo mbunno babasaliddeko bani bananyini umeme oyo alina abantu abalina mu shares bali abantu 40 40 people abalala mwenna abagulamu emigabo mwe mukola wali nga betaagoba mu mawanga gebweru okulaga accountability entuufu era abantu abalina emigabo waliwo omuntu nga wagula emigabo mu umeme naye omwaka ofuna emitwalo 2 ku mitwalo 2 ejo ate basalako omusolo omwaka ofuna emitwalo egi kati gwoli ddame babera ne report ya ddame je balaga nga bwe balanga nti no bananga eriyo omulimu wangangangango nti semanyi mbwa basobola okukola mu executive director naye nga Museveni yawadde ddamu walawe naye nga wale batukiriza omukolo omuntu asinga emigabo mu mmeme ye muhoza alina 40% gundi bano be basingamu abasinga muka Museveni jeleta alina mu 7.5 bwoba ino omuntu mu mmeme gendo binonye kati abalala bonna abasigadde ne batwala ejo Uganda ng'ensi erina emigabo 15% mu umeme Uganda ng'ensi erina 15% muhozo omuntu omwe alina 40% gendo binonyereze nakugamba ebyange bisigala bili open gendo binonyereze babadde balina sente zebetaga nga bali mu deficit munako kuva 17 okutuuka nga 3 mu lumu bababye 2.7 billions wabula mukubangalo mbunno baba wadde mbunna amasanyalaze babalimba basoose kubabba kati bisigadde njabire tencha ze dakika za 3 ziweze tugende mu masimu bisigadde tugenda kubanga tubyogerako mu kwa outlininga waliwo ebintu byetu gendo ku celebrating wano ebimu kubye tutuseeko wano ku Bible and politics waliwo project Sendene Museveni ze yali azimbye ze tukubyengera tuzijijemu achievement ezimu kuzo number 1 olutalo lyateekateeka Kongo twalukuba lukyali na kumpapula nga bakyalulina mbisenge nuclear factories plants ze yali akoze mu Uganda twazitandikira wano okuzogera n'okuzinyonnyola ne zitambula paka mu UN paka mu USA ne zisitula n'ennyonyi eyazireta eyaleta okujja byonna n'abidestroyinga n'abijjawo byonna twabikuba kuyita wano nga tuyogera n'amanya n'ebifo nakinaki enguze yali mu parliament eyatwala mpuuga twasooka jogera wano n'enjibanyonnyola engeri amongi jabba mu gundi sente n'abantu baziyisaamu Katonda n'antuyamba Twitter n'ekikwata n'ekizza mu luzungu n'ebigenda mu maaso tulina vurugu eyali mu magye mu UPDF Somalia eyamuletera okumusalako amagye n'okumugamba ave Somalia era ali mu kuvaayo bwino yenna yayita wano ku ASPS mu Bible and politics nuclear plants ezaali Congo ngabijje Uganda abitutte Congo twabirondoola nayo ne tubikubirayo obutujju bwe yali ateekateeka mu Uganda n'akubakubazibbwa mu wano na wali okutta bana Uganda twabikubira wano ku ASPS mu Bible and politics ADF ne M23 byali matankane nga concrete information temanyiddwa twabikubira wano ku ASPS mu Bible and politics n'okugaba amasimu gaabo ne birondo olwanga bituufu twebaza banna Uganda abali mu nseze nnene ezifuga enseno nga mukyuse bintu bino ne mubiteekawo ebibina okubeera ne babanga banoonyereza ne bazuula ekituufu ne baza Katonda akabano buli muntu akamanyi n'omuntu wa wansi akabano yafuuse ngombo twapenetrating government ne UPDF ne government SFC State House twaba waliwo State House gundi waliwo state as an institution debaita state na government byanjawulo naye mukama yatuwa ekisa ne favor okubi penetrating ne to infiltrating ne tufunayo obusobozi obutuulayo ne tujjayo amawulire mu state munda nga institution mu State House nga baba bano batuulayo mu refugee camp eyo mu government mu institutions zonna armed forces zali virgin nga teziyingirwangamu mukama atuwadde ekisa ebyo bye bimu ku bifo 10 ebigulumivu ebibadde ebyamaanyi ebirese bwe tubikubye ne tubigonza ne bireeta ebibala so tugenda kwebaza Katonda olw'ebintu bingi kakati ebyo nja kwongera okubigaziya naye njagadde okubyawutulayininga wano tebyali byangu okubizuula bye bimu ku bye tufunyeemu obuwanguzi enamba yaffe eyo +97433939 osobola okuyitako noteesa dakiika tuyine essaawa emu yokka tulyoke tugende
mu kigambo kya Katonda naye tewerabira points ezo okubako woza outlininga tujja genda tuzigaziya mpola n'okwejjukanya oba okwejjukiza gye tuvudde naye mwebali nnyo waliwo omwana omwangambye yasanze bamasayi abo batambula nga beesuulidde obuko obuleesuleesu abo abeefuula abagira babadde babiri nga batambula balina obuddagala obwo omwana omuwala n'abagamba oli live ensi ekuwulira oli live ssebo Mukama yeebazibwe nnyo ssebo oli live ensi ekuwulira genda maaso ssebo dakika 2 olwaleero gwe gusoose ensonga yange linda mukama wange okay genda maaso kakati njasookera kwogera ku muganda waffe ono Sanya waliwo kabidio ke nalaba emabegaawo ng'agamba Bobi Wine abakozeemu ssente simanya Solomon Kampala ali bweru ali n'abazungu naye ky'omukisa omulungi nti baamuta kati tubadde tusaba naye obutambi bwe bwatandika obwetambuliza naye ali ku ssente naye agule biiki ebisaabala azimbe n'amaka ag'akabizo kati obutambi bwasobola obwetambuliza kuba ali wabweru kati ekyo tumusaba waba afunye ssente ng'obutambi abutambuliza naffe atandika ottibwa ku ssente kaali ssebo akati ensonga endala yakwogera ku mayiga ono eri kabaka waffe bonna abakoze omulimu abannayuganda okubanja kabaka byonna bye mukoze mwebale nnyo mwebalire ddala nze kye nalaba mu lubiri Ssaabasajja Kabaka Mayiga amumanyi byonna byakola era abigoberera abiraba abeetegereza nga Ssaabasajja Kabaka yakatuuka mu lubiri Mayiga yagezaako muwa engalo Kabaka n'azigaana era oba oyagala okugoberera ekyo genda nga Kabaka yakatuukaawo nga bakamala okukuba oluyimba lw'eggwanga yagezaako muwa engalo Ssaabasajja Kabaka n'azigaana bw'oba wetegereza ne vidiyo ezo nga bwe zaali buli Kabaka ekintu kye baamuwanga okukwatako kuliba olupapula lwe yasoma speech ye olwamalanga nga yesanitayizinga obutwabumanyi kati naawe tuguddewo mpozi n'ekirala ngenda kwongera ku nganga zino eziri mu Uganda n'ekyaki byonna mbitwalire wamu abo abaana baleke kuba basiru wano twateekawo miliyoni 5 nenkugamba ngenda kuteekako miliyoni 2 okwokya kyaki y'erubaga zizo miliyoni 7 yesebo ebyo byonna bigende ku kyaki y'erubaga bigiteekeko obuyonte niwe ssente okusinga okulwana ebitala ebitagattako ogenda kwokya kyaki n'essente ogende nazo mazima okitegeka pasita kati ebino bye balimu bye beerwanyarwanya bya kisiru naye abaana ab'enkyukakyuka ba NUP bakimanye nti ekintu ekyo kyonna bakipanga nga kigenda kumubeera eno sayidi yaffe baagala kugamba nti his excellence taddamu okutambula n'abantu we kuba kati we bagaanaganga mu Uganda eri mutwe abaganga n'owa mutwe simanya bakireewo bonna abatwalira mu kategole yeemu kati abacacyanca bacacyanca empola naye kino kye bali mu kucacyankizaako kitulya sayidi eno sayidi eno kitulya lwakuba abasinga tebakiraba fayini tusanyuka nange nasanyuse fena twasanyuse naye sanyukira mu mutima gwo bintu ebyo muleme bitulomontinga bannaayi bannayuganda kale sebo tweyanziza nnyo sebo kale neyanziza nnyo pasita kandike n'abalala nateeke kale mukwano tweyanze omulala wangi mbadde mbagamba omwana eyasanze bamasayi nga batambula batunda eddagala yabadde abayitako n'agamba M23 abasajja ne bayimirira ne bamutunuulira ne beekanga ne bamutunuulira ne batangaala omwana yakibagambye yayogere n'agamba M23 oba kaka audio n'akalaba oba nkaba kubiri oba n'akalaba oba siikalabe sikyajjukira sikubaka audio akalaba
sikuba kalala tambula bano bamasayi abatambuza obugatto gatto bano baba banake tubayita bannakenya mwaba tugambako nti ba M23 basirikale munaye nawadde entambula ntuyizinganya nenjogera M23 omusajja nakyuka nantunuulira babadde ne munne ng'ali mu maaso yaliko mabega n'atambula n'ayanguwa n'asinkana n'agamba munne bwe yatuuse ku munne ne bayimirira ne bantunuulira nga nange ntambula nkyuka mbatunuulira ne bantunuulira yeekanze nnyo okwogera ekigambo M23 yeekanze nnyo nange in fact simanyi lwaki byebyo. Allo sebo oli live ense kuwulira kale sebo nawe jana kikundi kyoyogeddeko ekikwatagana ku masanyalaze no otuli wano kituufu kyoyogeddeko abadde wano mu muzikiti gwaffe twateeseko omwezi ogwaweddeko kuno twateeseko emitwalo 10 ku masanyalaze ne batuwa 25 naye mugenda okucekinga olunaku olwolwaleero amasanyalaze nga gonna basatu tuli kupiiro obanga wetaaga omukuli eno yuniti 25 era bakisazeeko ne twewunyiza nnyo omuzikiti baguyita masigidi Yusuf obanga oyagala kufuna amawulire goyotege matuufu obale nnyo obalire ddala kale sebo neyanziza tweyanziza nnyo sebo naye masigidi Yusuf ebugisu abebugisu kwemuli kale sebo bane mwe bali kubeerako muli ludda wa kumi road kicho tweyanziza nnyo sebo mwe bali nnyo mwe bali ddala bakisabona kana sebo tugambire onyoto aleme tuzako nyo kayumba okusirika sira tekiri basiru atizindi aka kayumba tanzo kuba kapandika NRM ani onyoto Lydia wanyoto Lydia akolechi mutugambire ko akomyo tuzimbaka kayumba tene mbale atani no kuba kapandika ndatibe kumukulana mabao na bauti agenda adokwesibao bwa ga NRM bannaye munyambe Lydia wanyoto temumuwanga Lydia wanyoto yatta Dr. Mutende mukimanyi ekyo yes tukimanyi bulungi nyeso nekimanyi thank you so much temumukombyanga yadde obwaki amanero si wano tukisiona yagenda kuba kama ndo mambo yagala akalulo kwa yagala akalulo lete mutende kwa akalulo lete mutende kwa akalulo ekyo kimala ade busamaga tweyanziza se basajja mmwe mwabbye ne ssente z'omuzikiti mwabbye n'amasanyalaze ga Allah mwabbye ssente za Allah ez'omuzikiti uniti 10 mu mmeka zonna mwazibbye mulabye nkugambye buli muntu zakatambye mabega amasanyalaze ge wataddeko mu nnaku enkulu wabula mukube engalo ku mawulire naye bannange nja kukolokota bannayuganda eddiba genda mu mawulire g'eggulu era leero senga mbadde nnyina byengenda okuyogerako mbadde ntegundi okukyogerako mbalaga amawulire nga bannayuganda beebaza gavumenti naye Museveni ne Nankabirwa mwekoze ebintu naye olunaku lumu Janet ajja kukwata lubona ojja kakasa nze kansirike Janet kulikyo mwesiga ku butemu Janet mutemu Janet assa abantu awo Nankabirwa Janet kana akukwata gwe gira opiika Museveni ebindazi mboli amukwanga kindazi najja mwezi kyala nze naye ku kyennalaba sinnonoza lumbe kulabudde mwana wa taata bananga ndi ali ku line namwe muganya okuba amasimu tugende ku programu endala hello wanji sebo kale sebo sebo nawe bale kubera amanya edobozi ndi amanya edobozi bampita matini bampita matini nagenda Iraq eno ndi Iraq abe Iraq Museveni yagambye mwali mwagala kujja mututte pastor temweta wanya nze nagenda soma degree ya tocha
Yatocha nasoma degree ya tocha nze mu Uganda eka Museveni mwesose Museveni wange mu Uganda empya family yawe nze nagenda kusoma degree ya tocha era nina kusindika degree za lango zawe zawose wikimu kyawedde mu Uganda empya Museveni wange mwesose ebyo byange peni envudde ne mu ngalo neyo nina mukula mwezi ensiri ezimulinga ez'ensiri nawe oyagala kufuukaani sister zange Joyce sebo Joyce weddeko Joyce Joyce ebintu by'otandise Joyce bannange ngenda kuwabire wa president nze nkubuulidde wangi Hello, yebaleko pastor. Kale nyabo nawe yebaleko nyabo Ali simo. Nyabo Pastor nsoko kwebaza Katonda. Nyabo akukumye ng'oli mulamu n'akutuusa mu mwaka guno tumwebaza. Amina. Pastor nkwebaza nze ebintu byonna by'otubuulidde era nga natugamba teri jjinja litagenda kukyusibwa. Yes. Bannayuganda ndowooza mulaba abantu bonna abadde beekwese babikola kiro naye emisana ne bivaayo. Twebaza Katonda kuba message zovu amayinja agali mu kuvuunulwa Mukama gaatulaze teri abadde amanyi nti ebikolwa byonna ebyokutta abantu bibadde mu majambere essaawa zino bibadde mu nnyanja naye kati ennyanja ebivuunudde biri kungulu. Twebaza Katonda ku lwekyo. Amina nnyo. Era Mukama ekyo agulumizibwe. Pasita ekirala ngenda kuwaabira gwe ne Lumbuye ne President Bobi Wine olw'ensonga yino. Lwaki temwajja mangu okututaasa abantu bano? Kyagulanyi ye yabireeta yali obwabirwa. Ogenda kubeera mugundi wange, ogenda kubeera ngenda kubawaabira naye kati gojja kwekyusiriza Kyagulanyi omugambi Kyagulanyi guwabireeta. Netubonaabona ebbanga lino byonna naye mu gino emyaka 5 tutandise okulaba ensigo ng'emeruse. Ensigo emeruse mu Uganda twakola ki? Baali baatuziika naye kati tumeruse. Amina. Netutandika n'okumuddukanya musajja asiiba teyeebase asula teyeebase asula agugumuka n'eddagala lyennyini lyaleese abasawo bonna abajjeyo bonna abalogo bonna abaleese mu Uganda naye Mukama kyakola Museveni. Simanyi mu butuufu Kyagulanyi ngenda muwaabira ate kati. Simanyi ate ngenda muwaabira. Yagwana waabira. Kuba singa abadde yakeera nga yajjama. Ate n'ekirala Katonda ngenda muwaabira. Lwaki yajjawo abantu bano? Lwaki yajjawo maama we? Najjawo maama wa Kyagulanyi. Najjawo maama wa Fred. Mwali badde bamaama bammwe balaba ku gundi ku nsigo ze musize. Kubanga nkimanyi mwenna musize ensigo. Ate neze musize zitandise okumeruka. Nebaza Katonda. N'ekirala. Njagala ombuulize Mayiga. Yatugamba luli nti no tutunde ku ttaka. Lwaki teyabyogedde mu lubiri nga ennyinimu mwali eyagamba temutunda kukulu. Lwaki teyakyogedde? Yali kizeemu nga kabaka waali. Yes, yali kizeemu nga kabaka waali. N'ekirala kikino. Lwaki twamubanja kabaka? Lwaki twamubanja nga kabaka yakyogedde nti twali tumubanja nga tumugamba tutya nga tumubanja nga tumugamba tutya. Lwaki teyabyogedde mu lubiri nti bakumanja abanga bagamba nakuwamba. Lwaki teyakyogedde? Bateese. Kale nyabo. Munaye Katonda takola nsobi oba oliawo bamama bandi tulemeseza okukola ebintu bino. Hello. Kantereze wana ebyuma soko lindeko waliwo problem. Genda maaso Mukama yebazibwe nnyo nyabo. Amina. Nze bannange okwange kwebaza n'okusiima nnyo etakoma. Nebaza Ticha Lumbuye. Amina. Nebaza gwe Pastor Ticha Lumbuye. Olwa Ssaabasajja Kabaka. Amina. Bannange nalabye Ssaabasajja n'engamba bannange tuli ku kiwano Mayiga owulira otya? Si gwe nakuba audio ye wano ng'oyomba ku kya Ssaabasajja Kabaka ng'ali egindi eddoboozi nga lifaanaganye.
Siyegwe. Gupasta. Natunulidde Kabaka, nentunulira ne Mayiga, nengamba kati ebirowoozo bya Mayiga mulimu ki? Mazima. Ngalabye Kabaka nga bwafaanana. Abo baali batunyumiza mbu simanyi mu akaddiye, simanyi naye muntu. Kati obukadde bwavuddewo. Mbu naye muntu. Era naye muntu. Era naye alwala. Simanyi afaasi. Kati ebyo byonna byalazeewa. Mazima. Wabula abantu baffe abasinga obungi bafudde lwakuba temubaddeewo ng'omukazi nga bw'ayogedde. Muli bantu b'okuwaabira. Mazima ddala mwali ludda wa? Naye n'ekirala Pastor mbadde njagala kusaba. Mukyuse bannange Empuma satellite etunuleko mu Bwakabaka obulala nga bisirisa abantu baffe nabo bali ku kyeyo. Tugezaako naye maama. Kale nyabo. Tubadde tubasaba. Ngowe waffe ow'ekasese asirise tetumanyi na bimufaako tetumanyi na kiriwo. Badde nsaba busabi. N'ekirala alien scheme oyo tetujja muwa budde. Wabula njagala mutegeeza nti tayinza kusobola kukola ebyo by'abamajjambere oba eby'abasobi abo bonna baabikola kubanga social media teyaliiwo. Ne babikola ne biba successful naye ye alien scheme tajja bisobola kubanga buli kyonna kyakola tukiraba. Biri byonna babitukolako mu butamanya naye kati tubatunuulidde. Ate n'ekirala Uganda eremeddwa kati abaana b'eghetto beekolemu omulimu. Kale nnyabo. Kubanga poliisi tulaze nti ye tejja bisobola bwetyo bwekitulaze. Kati ebisigadde abaana bajja kwetaasa. Kale nnyabo tweyanziza nnyo mukwano. N'ekirala badde njagala kutumirako RO nti tumidde naye akadde bannange tumwegayiridde. Tumwegayiridde. Mugambe ky'omugamba ajja kiwulira kwali. Kimugambe. Ajja kiwulira. Akadde. Mbadde musaba. Badde musaba n'obwetowaze. Nti akadde katuleseewo bannange tugenda mu 2026 sagala nakiwulira. Kale nnyabo. Kale. Tweyanziza nnyabo. Omulala ali ku layini. Nkukutte. Hello, Pastor. Hello, Sebo. Wewe kueleza tewe walikuka ku mwaka mpya wewe walinyonya na byokola yuga. Sebo. Ya tusimanyo. Amin. Ya kakati waliwo ekifaananyi kyenjagala ngaatagatireko abantu baffe naddala bayinza okubanga balina essuubi nnyo ku byokulonda. Waliwo akafaananyi akanzize mu bwongo kaatandikira ekisolo ku kalulu katana bwe twalaba abasajja nga awandibadde umbrella nga bataddewo erinnya ly'omuntu omulala awandibadde ate kati ekifaananyi ekyanzize mu bwongo ku nkuuka lwe naalabye omugunju nga gufubutukayo nga gwambadde ng'abagunjufu nga gutaddemu reedi naye ngamba kati batandise okutya tebaagala kuteeka mu byero byabwe kati batandise okubuzaabuza abantu baffe oba kiki kye baliko omugunju ogwo kye bakola kati si kyakugamba nti tebakimanyi kye baliko kye bagezaako okukola kwe kubuzaabuza abantu baffe beebuzaabuze bafuuke na wolofu naye tulina okutandika okukitemera eddagala okuginogera eddagala nga bukyali kubanga kitulaga kye baliko bali ku bunkenge tebakyasobola okweraga nga bateekamu byero byabwe nga bwe bateekangamu n'akakofiira ke yateekangamu waliwo ke yayambala nga ndi silent majority kati nago yakasuula
kati omugunju gwansesesa nnyo era wera alabye negandi okay ndowooza batandiza okutya nnyo tebasobola okwesobolayo nga bwe bali kati kye baliko kwekuuzaabuza abantu abantu babeerawo nga beebuuza yoyo oba si yeye yoyo oba si yeye you know so anyway akafaananyi kanzije mu bwongo neŋŋamba nti abantu baffe balina okuteekamu omuliro era ekintu kirabika kiyidde naye tusigaziza ffe bennyini okwesobolayo tusindike ekintu kigwe kubanga bano abantu batandise okutya nnyo tebasobola okweraga nga bwe baali nga beeraga nnyo naye kino eky'abaana abalwanagana oba abakola batya ekyo twakirabira walafu abalaba kubanga twali tukimanyi nti awali efujjo bwe baba bamaze okukola efujjo ku bantu abalala bonna bwe bataagala nga bawedde kati baba nakola ki efujjo lina okukomawo waka weri atandikira kati ekyo kigenda nakweyongera nnyo na kino kyempulira abantu kye bakaaba obubi bweyongedde ebiki kati bamaze okubba esente zaabwe zabaweebwa omusolo ziwedde olowooza banaada ku ki bagenda okudda ne ku magi agakyalina enkoko kubanga kati obulamu bwabanalirira okulya bulungi nga ffe tukaaba kati wali bwe zavanga eri emitala w'amayanja tezitazijja mu bujjuvu nga bwe zajanga kati bakole ki bagenda okubba na buli kintu kyonna era kino kyogamba ekyamasanyalaze ntandikwa bajja nakutuuka ku masimu buli kintu era buli muntu yena gyali akimanye otuula okuba ekifaananyi olabe wala olabe nti ekijja era kinene kale se teyanziza nnyo se nteesa yange olwaleero neyanseke era bannayuganda tusigale nga tuli ku mulamwa tweyongerere ddala tukole kyona kye tusobola kale sewo basa gye baliko ssebo kale sebo nawe gye baliko sebo kale ssebo yenze omwana yakuzibwa abantu abazadde b'eggomba yadde banzaala Bulemeezi naye njagala ngamba abantu nze nakuzibwa abakyala babiri omukyala omu bamuyita Musawo Noola mulala bamuyita Luusi Namukwaya bonna b'eggomba baali bazaalisa kansubire pasita abantu abo bamanyi bamulirwa mbamanyi abantu abo b'eggomba baali bazaalisa be bakyala abankuza abo ababiri era empisa ze banteekamu nakati kwentambuliza obulamu bwange ne musajja muzaale we Bulemeezi naye Bulemeezi eyo gye banzaala waliyo omuba ne yabba ettaka mu Nsanvu ndi muzaale w'Ensanvu e Bulemeezi waliyo omuba ne yabba ku ttaka lya jjajjange naye obudde bwe butuuse agenda kumujjula ekyokulala wagenda n'oyogera ku kagero kaneeno si kagero kale watujjukizaamu maama wo wamugamba nti ojja mugamba azuukuketa ajja kufa naye nkajjukira nali eggomba eyo maama wange olumbe lwamulumako lumu ne banzijjayo mu kibuga ne ngenda okumujjanjabako era n'awona kati bw'awona ne nzirayo olumbe ne lumuddamu nga wayisewo emyaka nga 7 era ne bampita naye kuolwo lwali lumujjiisizza namutuukako nga tasobola nakwogera olwandaba n'agamba mukama yeebala aleese omwana wange ate omukazi obudde bwe bwali bukya teyafa naye bwe yafa nga nze ndi mugumu ngamba essaawa yo ajja kudda engulu naye nga jjajja ali wali akuba emiranga ezitagambika era nze sakkiriza nti maama afudde paka nga bamuziise awo nakkiriza nti agenze kuba abantu bakubanga emiranga nga nze ndina wali neebase so wanyumya kasitoola ako ne neeraba ne ngamba ensi eno bwe tuba tukyali bato tulwawo okukkiriza nange nalwawo okukkiriza nti maama agenze naye eyo nga nvuddeyo wanzijukizaamu katono njagala ngambe buli eyagana okugoba Omunyarwanda essaawa ey'okukutema etuuse naye ate nze njagala pasita babateme emirundi gye mbagambye abantu abo bagule amajambiya bave ne kuba bano bw'oba wafumbirwa mu bano noba oba wawasa mu bano naawe noba ne bagaana kati essaawa yaabwe ey'okuva etuuse nze njagala abamu baffe tulituuke mu Uganda empya nga yakiri tukendeddeko kubanga bwe kuwangala n'abantu abasirwa batategeera tekikola makulu okimanyi bulungi wafumbirwa Omunyarwanda agenda kukutta n'obwana abutte oba si kyalitta bazadde bo naye n'osigala ng'olemedde waka okimanyi bulungi omukazi gwe waleeta ewaka mu bano ajja kukuwa obutwa ne famire agiwa obutwa naye n'osigala ng'olemeddeko pasita abantu abamu tubaleke bafeeko olaba otya ekintu ekyo kale sebo ffe kasita tubabuulira abantu abamu tubaleke bafeeko
babawe ku butwa tutuuke mu Uganda empya nga bakendeddeko kubanga n'okuwangala n'abasiru mu Uganda empya tekigenda kukola makulu tubaleke babawe obutwa bafe kano akalala ke kasembayo ku musajja alina amagezi ng'oli Uganda ng'oli mu bitundu ebyekyalo oba olina omukazi n'abaana obudde bw'ekiro bwe butuuka weebakeko emisana ekiro teri kuddamu kwebaka guno omwaka gwe tugendamu omusajja omugezi tolebeera mu nnyumba ne mukazi wo n'abaana ne weggaliramu ne weebaka olina kusula bweru n'ejjambiya ng'okuumye mukazi wo n'abaana otherwise bagenda tandika bayingirira nga babatema ebijambiya nabagamba wano nze njagala omuntu afe nga bamutemye nga bamukubye masasi naye omuntu okufa ng'ogamba bazze ne batutematema amajambiya ne bagenda nga gwe nyinimu oliriddawa nga gwe omusajja osinikiddewo ebinnyo naawe oli mu nnyumba weebase n'omukazi n'abaana kozi ng'oyagala famire ye gwewo mbuno bajja okudduukirira nga bali galonsa abasajja ne babatematema nga balaba nabagamba omusajja gula amajambiya nga 4-3 emu giteeke mu kisase endala giteeke mu ttooyi endala bweru w'ennyumba endala mu lusuku endala mu mwala ng'omanyi nti bwe nzirukira luuyi eno gye nagikweka bwe nzira luuyi eno waliyo gye nassaayo ziwera zitya ssaawa 6 ogw'ekiro n'osigala mu nnyumba nga weebase ne mukazi wo n'abaana buno omwaka teri kwebaka omusajja omugezi yenna gula ejjambiya bwe ziwera ssaawa 5-6 fuluma ennyumba ojja giddamu ku 11 oba ku emu ey'okumakya weebakewo essaawa emu oba 2 olyoka ogenda okole otherwise bagenda kutema famire zammwe nga musinika ebinnyo ate nze njagala abamu mufeeko kuba twogeredde ebbanga kiri engobedde abantu ku Banyarwanda bbanga kiri engambidde abantu nti banaye mugule amajambiya pasita buli gwe batema afune ekiwummula eky'emirembe talulumanga tweyanziza ssebo wangi Pastor mukama waffe yeebaza nnyo abana y'omusabire ekisujja kye kyenkola kumululu mu linnya lya Yesu mukama akukyalire mu linnya lya Yesu amiina Pastor nsooka okwebaza Katonda nti atuzizaamu amaanyi twamulaajanira kye twamulaajanira twakirabyeko Ssaabasajja Kabaka ashanana amiina bananganyirira mukama yeebale mukama kuumira ddala abalabe nga bwe yabatebuka tayongera bbawa tayongera kubeese essaawa zino tuli mabegawe naye tusaba ekintu kimu ayatula obulokozi akasajja akagoba emmengo bannange Ssaabasajja Kabaka tukooye okukaaba tukooye okusaba lubalembera nga n'embiro kwotadde Ssaabasajja Kabaka tukooye okuluma lwe tukulaba nga okaddi oli mu myaka 8 simanyi oba Ssaabasajja Kabaka yamiza empeke kyeze zamuziza obuto ebyo bye biruma Museveni afenyerera naye gwawo obutwa essaala zaffe zamuzizaawo ekyo nno kyekikulaga nti Katonda aba yakuvaamu naye bwoba ne ssente ezikomawo aba yakuvaamu kasita neebaza abakunga Bukomansimbi kyemukoze olwaleero mbadde nsaba n'abalala bakole ekyo bwe muba nga mwavudde mu Nnannyondo kati kisigalidde ku kitebe naye mwe mwamweyambudde mwebale nnyo mwebalire ddala pasita sigenda kwogera bingi naye mbadde njagala okugamba Museveni oyo ti bwe yali ajja mu Uganda alitwala nti lyalijji yaliriirako ekyeru ne litamulakira naye kati essaawa zino ekyeru yakiridde kyokka n'enjuba n'agirya yokka kati ye mutuga so Museveni mbadde nkusaba bw'oba osobola funa amazzi onywe Uganda ereme kutuga ofulume Uganda nga tonnakutuka pasita ebyo ebyange mukama abankuumire kikyalumbo ye webale kulaba webale kufolowinga munywanyi waffe alo mukulu Archbishop webale kuweereza taata kuliko omwaka ompya njagala okukulisa abalwanyi bonna omwaka omukadde mbagalize omwaka omupya kakati nze kapite mu nsonga zange mangu webale kutuleetera bintu by'amajjambere kubanga majjambere yali atuuza nti wamaanyi nnyo ojjukira wali ku lumbe lwa Nadduli yagamba agenda kuttabana ng'ali mu kimotoka nga yeewaga kubanga bakubamuukaawo ne guvayo ne gugamba nti gugenda kuttabana ekitegeeza abadde atta abantu era n'agamba nti yakola ne mu State House Nalufyenya okutta abantu kati kino kikwatagana na bulungi na information gy'oleese ekyo tekiriko kubuuza 10 ku 10 omajjambere ogubadde gutta abantu naye simanyi waagenda kuddabana Uganda nga bazuukuse kati ekyokubiri guno omwaka nsuubira tutegedde ebintu bingi kati n'okutya abantu twabiriko 2022 abantu batya biki naye kati abantu tukalube godo tuli omusingo nga bw'ogambanga kati tugenda beya nako
teri kati kugamba nti noba biki kubanga kati tutuuse wano ku level eno nga ebiriibyo nabina bye batulimba byavaayo twabimanya bonna kati butidde tumanya akabaano tumanya obunyalwanda obutulimu ne bu M23 nabo tebututiisa bwo buli awo butabumanya singa tubategedde awo bajja kutulya naye kati ate nakyo twabategedde bulungi ate ne international community nayo nebategeera ne bamanya kiki Museveni kyali kati Museveni yeekute ku bisubi se bannayuganda fa bamulina era njagala okugumya buli muntu tebuli muntu kyonna kyobadde okola buli mu mwaka oguweddeko kati kubisaamu emirundi 607 tugende almost tugenda tutuuse wali okunywa omubisi gwaffe nga bwe kyatusuubiza kansembyeyo ne kano wagamba wana abantu ng'otugamba nti bannaye tubuulire abaana ebintu bino abantu bo abamanyi bakolakolako kati ninayo wano obwana bwange bubiri ekyana kino ekiwala kitoototo just myaka 4 kati banne bajo bagenze mu holiday ne tugamba nti abaana ite tusobola kugenda mu holiday kubanga Museveni ayagala kututta omwana yasibye face n'agamba ekitegeeza singa nakubadde Museveni ekifo singa tugenda Uganda natunuulidde omwana kyana kino bwe kikiwala myaka 4 kubanga nakigamba Museveni ayagala kututta Museveni atumazeeko ebintu byaffe ate kati nakyongeddemu n'ekya holiday nekigamba ekitegeeza dadi singa nakubadde Museveni ekifo singa tugenda Uganda nemugamba yekyo abaana bategera bulungi ebintu byonna tubabuulire bannaye temusagaadi bwe biba bitusaawo n'obwana obuto kajja kukwata ekifo kakuba omuntu obunyalwanda tebutumanyira kale sebo beereyo bulungi abalwanyi mwenna eno yesaawa yaffe tutuuse ku buwanguzi mukama abakuume hello pastor pendeza sina munange kintu ogendeza ku simu sina wendi nti waliwo ekitivi oba waliwo kiposi bali abogereri be baliso akati sebo amanya katika katakusiga nziro kakufunita katika luira soko kwebaza katonda sebo soko kwebaza katonda nakuwadde obulamu n'abalwanyi abalala bonna babaddewo mu bugubi okubeera humiliated tubeere eno netuwulira ekisajja kirumbuye ekyempula ekigezi kirimbalimba abantu oyo pasita ye yalimbalimba abantu naye bw'olemerako ofuuka omuwanguzi kati ebibala abantu bagenda buli omu yeekuba akaama sooka okwebaza katonda naawe weebale nnyo okubeera ng'otaddewo embeera ey'okwebaza mwembuuliza ab'ebitiibwa abamaze mu byobufuzi abateeketeeke nabo bajje beebaze batuwulire kyebatuuseeko mu bulamu bw'ensi okuva lwe bayingira obw'obutiibwa n'obw'obukulembeze ng'omwe muli ne katikkiro waffe okuva lwe yakwata ddamula ajje yeebaze atuwulire kyatuuseeko Buganda okubeera ku ntikko n'ababufuzi abalala kubanga kati batandise okuvaayo oli yaleeta n'akola endagaano n'abantu kati abamuswaza simanyi oba anayimirira ate mu bantu ate okubagamba nti nze wendi wakitiibwa seggona yavuddeyo n'atugamba oba kiye tasobola kola ki omanyi era batuleetedde engero ng'ebinyonyi ebifaanagana ebifaanaganye kala bibuuka byo kati kiba kitegeeza nti niwe ziba mpisambi kaakati nze neebaza katonda nga ndi ku mukyalo oyo agambye nti agenda awaabire ne Bobi Wine ekyamazima kyali nti bw'oyogera ku seggona nali nsobola okufumita omuntu ekiso oyogera ku gundi naye nga mufumita omuntu ekiso nga ndowooza nti be bagenda okututuusa mu nsensebeze naye mukama mulungi bw'oba tonnafa osobola emmesi esobola okuluma ku ddiba lya kapa kuba abavuddeyo ennyanja eboozezza eziza ebintu abavubi mubiyita mutya ebiriwa ebyozezza ebitadde ku ngulu ebivundu byonna buli muntu atandise okuvaayo nga yeeraga obubi yeeraga buli kimu baziyita maudusi katonda yeebale naye nga tubeebaza mwenna abalwanyi naye tusaba n'abo bannaffe abamaze mu byobufuzi ebbanga lyonna abateeketeeka abatandika byobufuzi nga batonyo bajje batubuulire nga beebaza biki bye batukoledde okuli ku bulisi okutukola ki sebo andikire n'abateesa abalala bateese teyanziza nnyo sebo sebo omundi hello wanji obulamu bulungi naye nga tolina netiwaka mukwano obulamu bulungi nyawe oli otya eyo nange
nange ndi fit ticha nze kyentesaako olwaleero kiri kimu kyokka Museveni kiki yagambye okugyawo police bond ekyo kyokka kyenjagala okungirako bannayuganda nti amazima batagetinze ffe nyini ab'enkyukakyuka abavubuka muli buli kintu omuntu wankyukakyuka gwe bategetinze so kati nze kyendi okukunga bannayuganda tufeeyo nnyo okulaba nti tetwagala genda tuteeka makomera kuba tetugenda kudda bino ebintu byokujja ne batuwambamu omuntu ne baleeta drone ne bamuteekamu nga ffe just tuteze butezi kamera ne tuwoza wuno bamutwala wuno bamutwala amazima tuteekewo embeera kirisiti drone egende ng'eyabise endabirwamu kirisiti drone tugyoki tukkirize okulaba nti amazima tufa nabo tufa n'abasajja kuba tukimanyi bagenda tuteekayo ng'okudda lutalo teri kudda so tulina kufiirawo obufiisi ekintu kyokka kyenkunga bannayuganda n'ekirala bavubuka banaye tweweeyo okulaba nga tulwanirira eddembe lyaffe ti kyekisembayo kibuuzo kigenda wa ala fulani nti naye ala fulani naawe wawulira omulanga gwa pulezidenti anti yatugamba guno omwaka gwa bikolwa naye wakiwulira oba nedda tulyanziza Wanji Hello Pastor Hello Wanji Happy New Year to you. Happy New Year to you, sir. Happy New Year abawuliriza ba ASPRC mu Bible and Politics. Mbagaliza omwaka omujjo omulungi wamu ne family ya Pastor Simwe. Amina mkwano. Mama Ebeni ne Sharon omugole bonna mbagaliza omwaka omujjo omulungi Mukama abakuuma erimu emikisa. Amina sir. Yes sir Pastor anawe nkubye njagala kwebaza nnyo okutuweereza. Eggwanga lyaffe olikoledde omulimu gw'amaanyi tusiima nnyo era genda maaso ng'okola ekyo ky'okola paka nga tutuuse mu Uganda empya Mukama akuwe nga bw'azze akuwa obuvumu n'amaanyi era abikwongerere ddala n'okusingawo. Nze nange okuteesa kwange okwaleero si kuteesa wabula kubaganya ku kirowoozo nti ekintu kyokka ekitusibye mu kaseera kano bw'otunuulira ebintu ebyabadde mu lubiri n'abategesi abategese baategekedde ddala nga bali mu kkubo liriri watugamba nti baagala okuzikiriza emikolo gya Buganda naye nga tibalina gye bazikirizaamu ne bagamba kabaleete abakozi b'effujjo abaabwe aba NRM bajje bakolere effujjo mu lubiri basobole okutuukiriza okuggaawo emikolo gya Buganda nga bwakitugamba. Kati weebuuza lwaki bakakaatika ku bantu omuntu gwe batayagala oba abantu be batayagala babayimbi bo tebategeeza buli kimu bagenda kozesanga kya kifuba ne baleeta omuyimbi abantu tebamwagala abantu bo babuwinga buli everywhere ng'abantu bagweri nga batandika okuba abantu tebamanyi muntu ani balowooza bakuba ba NUP abantu ba NUP si basiru tebagenda kujjaawo mu basiru we batyo batandika okulwana nabo wabula bakuba abantu baagala babaagazisa ku kifuba ekitajja kusoboka n'ebyo bye bagezaako okukola nti baagala kugazawo mikolo gya Buganda. Akasajja ako kamayege ekyenyi kikalinga ensaamu zino ezikomaga embugo ke kasajja akavaako obuzibu akasajja akakabana akaziyiza buli kimu ke kalemezzaako n'omusajja Museveni. Akasajja ako senga kava Mengo ne Museveni tujja kuba atwanguyira okujjako kuba kanava Mengo n'abo bonna simanyi abakyabo abatendeke ab'ebitiibwa bonna bajja kuba nga tebakyalina bwogerero tebakyalina bagendera ku radio zaffe ezandibadde ezaffe ne batandika okwogererako ne biradio wetunalaba nga tebituyamba nebyo tujja kuba tetukyabiwuliriza. N'olwekyo twegayirire nnyo Ssaabasajja Kabaka agyali yonna oba atuwulira nga Mukama amuyambye n'amuzza engulu tumusindikire essaala zaffe enkya n'eggulo atuyambe agoba akasajja ako okuva mu bukulembeze bwa Buganda akatuyambe katuviire. Okwo kwe kwandibadde okuteesa kyange pozi n'okwongerako ekirala kye nandigambye. Pastor akasajja kano akakono akavunda akatutuddeko akatunaddeko akalinga kamuje ku malaalo katambula ebigere kawalula biwalule akasajja ako wakasoma senga bannayuganda bonna bakasoma ne bakategeeranga kyandibadde kituyamba kuba ke creating emitawaana kati bwe watubuulidde ku lunaku lwabadde oba lwajja oba luli ku byemmwanyi ate ne kajja ne katandika okuvevenga nti ate tesimanyi kaweze police bondi kaweze court bail biki kwegambako kategeka emitawaana ate ne kajja ne kateekawo obulikonda ate we katuuka eri mu maaso ne katandika okwefuula nti ke kanunuzi. Tukategeere bulungi tujja kuba tukekuulako bannange kuba Katonda n'ensi yange mbagaliza omwaka omujjo omulungi Ssaabasajja Kabaka awangaale.
Amina kendezaako kukyowulirizaako mukwano kendezaako. Nsigyeko butya. Dakika 2. Happy New Year. Happy New Year. Kakati ensonga yange esooka sigenda kulandaga. Ensonga y'ensonga y'erere. Ensonga y'etujongere akaliro. Leero lusimula. Museveni alinga Leopard. Wettira siweerera. Mujja okulowooza nti amulina nga yamuli adda. Museveni ne mutabani we. Ensonga eyo omuliro gwe twakuma ku Salimusale nga tubanja Salimusale n'abikwa n'okusika ne kuteekwateekebwa. Y'ensonga y'emu bwe tuba tugikwata ku social media. Tetugenda kukoma ku Salimusale kumubika mpaka we bamugjayo nga magumba meerere ne bamuleeta ku kwanjula kwa muwala we. Ffe nga tetumanyi oba yeeyo bamuvugwe. Tuvuga nti Salimusale mufu. Y'ensonga bwe tuba tugikwata kwerere. Tujja kulowooza nti oba alina gyali gye bamutadde muto kya Chambers oba ali luddawa nga bamuli atta n'okumumeketa bamumekesi amana magumba bagamazeewo. Museveni ne mutabani we balinga Leopard we battira si we baliira akujjawo n'akuteeka awalala kati yamukweseemu. So ensonga eno eyingire mu magye amagye gagitegeere ne basivilians bagitegeere nti erero kulada taliiko. Era mbadde ngezaako kukiisa mu mikwesese gyaffe nga mbategeezezza bonna almost barracks ezisinga mbadde mmaze okuteeka information eyo naye ngenda kuyongerwa twongere okukigoberera. Ne social media eno akaliro kongerwa okumwamu kakumwemu paka era Lwana ejjayo n'agamba bannange gyendi tewali asobola kuwulira. Awo tugambe okay gy'oli olina emisango egy'okuwoza togenda kugenda bwetyo kituufu. Kati ensonga endala ya M23 abasajja nga bwe wayogedde abasajja bano baatusazeeko tebagenda kugoosanya ebintu byaffe. Wakikakasizza? Ogambye n'enkambi zaabwe bazikubye mu masomero endala ziri ku bibira. Ebibira ebyaffe eby'omu Uganda bye basimba obusimba. Engundi yaffe ekintu kyaffe engeri gye kibadde kisimbwa obusajja buno tetugenda kujja kubanga bwe tugamba nti bannayuganda twekolera omulimu gwaffe ngaffe Museveni tumutwale nga n'okukaguddeyo. Obusajja buno Museveni ajja okuleeta obusajja abagambe nyama teri agenda bakwatako at least kanfulume eggwanga nga at least nziseeyo miliyoni endala nga 2. Obote yali abirina obote yalina ne bamuwa n'abakoleya naguno n'aleeta abakoleya byamulema. Amini yabirina naye bwe luba lunaku lutuuse nga luba lutuuse gwe kyoba omanya luba lutuuse. Era ekyo tekibatiisa mwe mubeere bagumu buli omu akole kyalina kukola ekya M23 tekibatiisa. Naye kati ensonga endala esimbayo ku eyo y'ensonga ya fulani kamukama kasse munnange bwe tukoma okulwa omusajja ate naye abaliko kyasimba oluli wamutiisa nnyo n'atuuka n'okuukya ebimotoka atuuka okukola zidriru ng'azikolera ku bantu ku bulamu bw'abantu naye buli wetulwa ennyo omusajja ono atwetoolodde kati atandise okutwetoola ate naye woosirika ennyo tulowooza oba eppeesa lyaffe baalisitula Edirisa nedda totya sewo totya beera w'amaanyi gwe kyoba omanya ne Uganda yakera ku makya n'ezaala abaana gwe kyoba omanya tonjogeza bingi. Kakati sibo bungaba weetaaga ba veterani ne weetaaga ne ba deserters tugenda kwetaagayo ku basiviliani oba basiviliani bamala bemulina kubanga waliyo n'abantu bannayuganda bonna beetaagibwa kyenkanyi bannayuganda bonna beetaagibwa kyenkanyi. tubakumye kimala twogera naye bannayuganda bakibulinga bw'owulira beetaagamu okukumakuma okw'omuggundu. Eyo ebadde entesa yange ey'olwaleero Mukama akukuumire n'abawuliriza bannange bonna. Amina sebo. Gw'osembyeyo. Hello. Wangi sebo. Kale sebo naawe gye baleko sebo. Kale sebo. Sebo. Omwaka gumwe bali guyingira ne bannayuganda bonna. Sebo. Ngubakulisa. Sebo. Naye nze mbadde nja Kabaka ye bali kulabikako. Sebo. Era twamwebazizza. Naye nze kyenjagala omubuuza Kabaka nti ebigenda mu maaso tabiraba. Omusajja gwe yatuwanga genda mu maaso nze omusajja gwe yatuwanga Katikkiro ow'omulembe ogw'abavubuka ffe ng'abavubuka twamugoba dda oba ekyo takimanyi abavubuka twamubuuka dda
omusajja ekisooka kise muvubuka ali myaka agenda myaka 7 omusajja twamugobadde ye amulinza ki naye alinga Balamu muno minisita w'abavubuka omusajja nkitegeera naye akasajja kali myaka oba nkaaga anti ne Balamu ali mu 5 muno minisita w'abavubuka kati emyaka 5 gyafuuka ddi egyekivubuka bannaye tulina ekizibu n'ekirala mbadde njakwadresinga bannayuganda waliwo omwami oyo avuddeko awo ng'ayogera ku banyarwanda ng'agamba mugobe abanyarwanda abakazi mubagobe naye bannayuganda omanyi waliwo luno olugero bagamba akanaafati kawulira ng'o bannayuganda balina emputtu abalina abanyarwanda baganyise bobbagoba bo tebagoba abanyarwanda abalina abakazi abanyarwanda ekirala baganya okugula amajambiya abanyarwanda bajja batema gwe baleke ekyokubiri baganya okugula amajambiya okubeera nti nabo bakoze eki nti olina ejambiya mu nnyumba yo fadde na muganda wange gwenjogera naye ali mu bizinesi ye Uganda nga ngamba bizinesi eganye abasajja sente temuli nemugamba abasajja sente temuli naye mukozeewo kinaga ate tulina kyetukoze abasajja kubasobola be balina emmundu be balina buli kintu neŋŋaakasi abo omuntu ngoba yasambuzizaako kyange banayo bawanika omanyi akagero Mr. President yatuwadde recently n'agamba nti ng'agamba enkoko gye bakongolako ebigundi ne bagiwa kasooli bannayuganda abasinga baliwe batyo baleka babakongolako ebyoya ne babawa kasooli bali bubeezaawo I think bannayuganda mwabali e Uganda okay si bonna waliwo abamu baabali kwalaali bo basigaleyo ng'ekintu bakirya naye mwe abalala abatakiriika abagamba abasajja babawangula temulina kyakukola mumuveeyo fa bomudiaspora tujje tukisootinge kale sebo kuba ffe balayika fa abalina omutima naye neyanzanyo situwe bali program kale sebo tweyanziza nnyo sebo Hello. Obudde buweddeyo? Oli live? Ense kuwulira? Mukama yebazibwe nnyo nnyabo. Pastor twebaza emirimu gye mutukolera mwenna aba social media. Amina nnyabo. Tubeebaza tukiddamu Pastor mwebali nnyo mwebalire ddala. Nze nja kuwunzika ensonga eno nga makisi zange zisinga zigenze ku social media. Tuli mu diaspora tukoze okwekalakaasa naye neebaza nnyo nti buli muntu yenna ali ku mutimbagano nga ofollowinga buli muntu yenna ow'enkyukakyuka ali ku social media mulaba ensomesa pato gy'atandise obbasomesaamu ebintu engeri gye bitambula. Pastor byonna mwabyogera neerumbuye omusajja bwe yeetadde ku put in era gye tuli naye mwe mutunuulidde USA bannange mwekalakaase bannange tulina obuzibu bunene era ndaba ensomesa egenda mu maaso ey'akalulu mbu tugenda kukakuuma tugenda kukabeerako mugenda kukabeerako mutya nga ddi lwe baali babakkirizaawo okutuulawo nga mumaze okulonda era tuli sure tutya nti nno bano abasajja batandise okuyiwa M23 lumbu ye yatusomesezza buli nnyumba kati batandise ogiteekamu abantu batandise okupa kwegamba everything is going on smoothly on their side naye ffe tugenda ne tutuuka ne twekkusa bannange kaakati kino kiriwo ekiti tupulaningira 2026 nkiddamu let's not focus on 2026 let's be sure that 2025 is our year even if it's January now nejjo alien skin bye yakoze mpuuga byamusayiningisa mu lujjudde ye pastor oyimusa okyokugamba mpuuga yeetonde nga ddi lwe yali akkiriza okwetonda nga n'ebitaano bye yabba yagamba kanzireyo njogere ate n'akomawo mpuuga tetwetaaga kwetonda kwe twetaaga asikirire atuviire kubanga kyekizibu ky'ensi Uganda ebizibu ng'ebyo tetubisonyiwa tubyesonyiwe tubijje ne mu bwongo omuntu atanyiiga bayibuli etugamba emmeeme etanyiiga eba nsiro tuyina okunyiiga tuyina okukyawa tuyina okuboola okutambula okugenda mu maaso mbeebaza nnyo aba social media again obulamu bwa pulezidenti bwonna buyimiriddewo lwa social media mwebale kuba balamu mwamuzikiriza mu ttaka mujjukira lwe baali bavuddeyo n'akabinja kakampuuga nga batandise okugenda ku zi CBS beewaana waliwo n'omunene gwe bagenda okukwata waliwo n'omunene kati byafiirawo omunene nga tebamunonanga kubanga social media mukoze omulimu omunene bannange muwe mukutte
mukutte we waluma Kiseka we mukutte we waluma nalabyeyo lidoomu Ivan kwegamba bingi nnyo nnyo bye nnina okwogera naye sijja byogera bimalayo yayogedde n'agamba mutegeka emikolo gya $1 bimeka mukyokka muli banaku mugamba mujjako ensi naye bannange mwebale nnyo social media we mukutte temuta ffenaffe gye tuli tubeerayo tubawagira tuwuliriza era tutambuza message Pastor Mukama yeebale nnyo okutambuza obulungi n'akuwa ekibala at least tolwanidde bwereere at least Mukama n'awakkulaakulanya mu mpolampola mu nsi empya onootuuka ng'olina kyolagako bannange mwenna temuggwamu maanyi tumanye nti 2025 gwe mwaka gwaffe mwanyi bazitutte buli kimu bakitutte naye kabaka waffe tumulina yali social media bannange siyinza bimalayo naye Mukama abatambuze bulungi mu mwaka omujja tusabire galawo tusabire pastor kati omwoyo w'okusaba taliiko nyinza okusaba ebitakwatagana ate ne bitwonoonera olunaku kale ssebo ani asigadde yatusabire nedda ono si wakusaba ono wanga alina byaŋŋamba birala ono si wakuwulirwa bantu wano ssaawa zino kale amasimu tugagaddewo amasimu obudde bugenze essaawa yaffe weddeko weebale nnyo Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo twebaziza Mukama olwa byonna weebale omwaka gubadde muwanvu tugumazeeko weebale Mukama eno ye Friday esoose mu mwaka guno era mu mwezi guno ne mu mwaka guno tukwebaziza olwa byonna Mukama weebale nnyo weebalire ddala tugenda ne mu kigambo ky'ekitukuvu jangu okosomesa oyigize batebali bone bawala ekigambo ky'ekitukuvu kibe kiramu kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo nange oluvannyuma lw'okubuulira abalala ate ne mu kubatasaanira mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda ayinza bye tusabye abantu bonna ne bagamba nti amiina. Kati tugenze mu kigambo ebirala tujja byogerako enkya President alina akagero ke yatuwadde ak'embogo n'ente nako kalina amakulu mangi tulina okukaddamu awo tukasunsulemu bintu bingi nnyo banaye tumaze okusaba tetukwata amasimu nga tumaze okusaba kakati tulina ekyawandiikibwa kiri mu 2 Chronicles chapter 6 leero tugenda kwebaza Mukama olw'ebyo Mukama alina byatutuusizaako waliwo byetuwangudde tukubye strongholds za Museveni ebimu ku byali bimufudde ow'amaanyi ennyo mbyogeddeko wano nga mbyawutulayininga bye tugenda okuyimirirako okubanga ne Uganda nga bwetambula abasajja His Excellency Kyagulanyi okujja ku Mukama yatutaasa walayi senga His Excellency Kyagulanyi nga teyakkiriza Mukama kumukozesa mu byonna bannanga abasajja baali bakitukoze ffenna twali tweryamu nga ffenna tetukyewuliramu busobozi nga tetukyewuliramu kutegeera nga tetukyewuliramu magezi nga tulya tetubisobola ate nga mu mazima twali tubisobola naye olwaleero waliwo ekintu ba Museveni kye bayogedde mu miitingi zaabwe sandyagadde kukyogera publicly naye Museveni yabadde ababalira empiki Museveni yababalidde empiki n'abagamba mulaba Kyagulanyi oyo kati ate alinayo empiki 2 ez'obulabe yabagambye mutunuulire nnyo Ssennyonyi ne Rubongoya Museveni yagambye abantu be nti bwe mutaweerwa Ssennyonyi ajja bafuga Museveni yagambye abantu be bwe mutaweerwa Museveni yakoze statement zino yagambye mutunuulire Ssennyonyi he is amazing bwato bya kyogedde is graduating day by day nti yekyusa for the better yababalidde bonna n'abagamba mukyali ku Kyagulanyi naye Ssennyonyi oyo mulaba wali empesa eddala wali babaze ebintu bingi era abo abantu basatu His Excellency Kyagulanyi Rubongoya ne Ssennyonyi all eyes kwabo basatu so naye luli twatuukanga nga naffe twogeranga tugamba kati bw'abasse Museveni ani era tewali mulala awo nga bwe batusuuliramu akantu mutabani we gyali mutabani we jeno kumbe lwena luli eyo lutamiivu nga tuwulira tetusobola bannayuganda temugambanga nti ani addawo nange wendi mundowoozangako mu biseera byammwe eby'eddembe kale wewawo nange nsobola ate naawe osobola lwakuba tonnaba kukizuula bannayuganda Mukama yatuwa obusobozi tusobola njagala twebaze Katonda olw'ebyo bye tutuuseeko wulira leero tugenda kusinza na kwebaza Mukama tugenda okwebaza Mukama olw'eyo gy'atujje ne watutuusizza
essula y'omukaaga giwulire essula y'omukaaga awo Sulemani n'alyoka ayogera nti Mukama ayogedde ng'anaatulanga mu kizikiza ekikutte naye nze nkuzimbidde ennyumba ey'okubeeramu n'ekifo ky'onoobeerangamu emirembe gyonna. Okusooka byonna eyavunula olunyiriri olwo mu Luganda yaluvunula bulala, mu Luzungu si amakulu tuyagajjaayo bulungi. Mu Luzungu Sulemani yagamba nti Mukama otuula mu kifo ekitalabika. Lwakuba eno ono w'Oluzungu yagamba nti otuula mu kizikiza, ayimine w'Oluganda. Naye mu Luzungu bw'osoma versions ez'enjawulo yagamba nti Mukama nze simanyi gwe otuula mu kifo ekitategerekeka ekitamanyiddwa nti kino. Naye nze nkuzimbidde ennyumba bw'oba osiimye ogibeeremu nga kye kifo kyo eky'olubeerera. Uliriza.